Akakiiko kasigazaawo okusalawo kwa returning officer kyetugamba nti it upheld the decision of the returning officer okusunsulamu omwami Rwashande Emannuel yasunsulwamu okwesimbawo okuvuganya ku kifo eky'omubaka wa palamenti olw'emiyaga. Etteeka liragira abantu 10 emikono gy'abantu 10 gye giba gimuteerako omukono omuntu yenna. Neffe wano twalaga ne mu komisioni neetuula n'obuyulizi bwonna ne buvaayo nti abulako abantu 3. Omwami ofuna opondo bwe bajjamu abamwesimbyeko emikono 2 n'ayitamu. Honorable Jacqueline Mbabazi emikono 2 bwe gyavuddemu n'ayitamu ng'ali on opposed. Honorable Isiyagi ow'e Kachumbale Bukedeya eva speaker naye emikono 2 olwabajjamu n'ayitamu. Kati ekyeru emiyaga Rwashande yani ono gwe batasobola kujjamu. Walukagga waakiri ebitabo byasomako. Ebitabo byabisoma. Ayinza okuba nga alemeddwa okugatta ono ne wali. Naye electoral commission teyina buyinza kulekamu Rwashande musajja watu wa P5 ate n'eryoka ejjamu ono Walukagga. Era njagala kugumiza abantu ba Lwemiyaga nti teri kitujja mu karuuru kano tekiriiwo. Teri kitujja ebiragiro byonna twabituukiriza dda. Ekimutta si bipapula byange. Ekimutta misango gye yazza abantu gye bategekeddwa okumuwaabira mu makooti.